Nnyabo gye baliko. Kale mukwano. Nawe gye baliko. Kale. Njagala ebijanjaalo. Njagala ebijanjaalo. Ebikopo bimeka? Njagala kimu. Kimu. Okay. Naye ekikopo kituname. Ekikopo kya 14. Iye 14 nnyingi eri yonna gyenvudde. Ebijanjaalo byange birungi era genda etunule ku byabali abalala. Bino ebijanjaalo nina bingi ate birungi biri fresh. Tusobola kumpa ya 12. 12 mbasiita. Pasiko ogende ogule ku bali abalala. Babiina ebyebbi. Ebyange ne wobitunulako butunuzi. Biina enjawulo okubiri ebiri eri byoyiseeko. Tobirabye gundi 3 kwano bya 10 Sijiramu naawe. Sijja sobola. Bya 10. Kale nnompa. Nkuteremu. Empa. Kimu ye? Kimu. Biseera. Naye embeera yeeyo. Bijanjaalo nayo kyotwala okiraba. Kale. Kale neyanzanye. Kale. Owa Josephine. Kwata okumbe bino ebijjaalo bye tujja okulya olwaleero. Kale kwikale. Okuvuddeyo. Sheira. Sheira Wanje. sookojje. Kiki ate? Bino ebijanjaalo tebigenda tumala. Ebijanjaalo tebigenda tumala bulijjo tetufumba ebijanjaalo ebyo. Ebijanjaalo tebigenda tumala. Ebijanjaalo bitumala tuli abantu babiri. Okuze ebijanjaalo kipimo ki? Bulijjo tetugula kikopo kiramba kikopo. Kinene kiwera ekikopo kakati. Tampeko. Kandeete tampeko. Tubipime tulabe. Webiba tebiwera. Bulijjo tuli ekikopo kimu bantu babiri. Alenze ŋŋaanyeeko nti bulijjo kye tulya. Maye oyagala nnyo kaayana. Kiki kino? Kiki kino? Omukazi anzibye. Nkugambye owedda nkugamba ng'owakala. Apimye endaba. Ng'andaba we bati. Ekitundu kya tapeko tekigenda tumala. Simala sente oziridde. Iyiza naye nsobola kulya sente bulijjo tuliye muvaze tulya nzimanyi. Kwata. Jangu ofumbe. Sigenda fumba kitundu kya tapeko nze njala ennoma nneme kulya kyaggulu. Tukole tuti. Pekerako tuddeyo. Ewa. Tubizeeyo. Ewa. Kugumudala gwembiguze. Genda wekanze tombuzaabuza kati sente oziridde oli wano ombuzaabuza mbu bakubbi. Tonneesiga. Nyabo antikadala. Bino ebijanjaalo mpadde byameka. Oguze ebikopo bimeka? Oguze ekikopo kimu? Okakasa ekikopo ky'ebijanjaalo kino kiweze. Tobaddewo ŋŋambi pima. Okakasa ekikopo kiweze. Tobaddewo ŋŋambi pima. Mpa ekikopo ekyo ndabe. Okyagazaaki? Leeta ndabe ebijanjaalo byompadde biwera kino kiwera ekikopo ddala. Bana sikuwadde ebijanjaalo ng'olabaawo. Kati leeta ndabe. Olabe ki? Mpa ekikopo. Olabwe naawe. Mpa ekikopo nze ndabe. Kati biki byokola ebyo naawe? Naye labayo ekikopo kino mazima kyawozaale muzizika mu kikopo. Gwanagaye mbuubye mbadde ntaddemu. Nga nkisanzeemu ebijanjaalo mbadde bibino. Nsanze nkola byange gundi. Ebijanjaalo tebiwera. Gwomanyi gy'obisudde nze nkuwadde ebijanjaalo. Nga nsobola ntya biwa gwe kabeera akaveera kano. Gw'olabamu ekituli. Olabamu ekituli. Manyi nginjeko bikyusirize yeewuwo. Nga mbitoolako ntya. Laba. Bw'ovudde nkuwadde kiwera. Gw'omanyi obuzibu bwo gy'obujje. Nedda abantu muli bayaaye. Muli bayaaye. Okwata otya ekikopo ddala n'ekyenguza 10. 10 ng'eri bano bonna tebaseera n'onguza 10 n'engoma. Otenda bulungi naye laba obujanjaalo laba gye kikoma ekikopo laba. Kyonna kya kitundu. Ekikopo nkuwadde ekikopo kiramba. Kale neyanziza. Sigaza bwe nange ntwale bino. Nedda nnyabo. Nawe sigaza ebyo oba otunda. Leka ntwale bineno nawe olabe nti byompadde tebiwera. Jangu onkube. Gwe mukazi gwe. Jangu onkube. Komya ebijanjaalo byange. Jangu onkube. Ate ngenda kunoonya gwe. Noonya. Gundi mpa ebijanjaalo byange. Komyawo. Gwe wandibadde okomyawo ebijanjaalo byange. Ono omukazi taba nga atutte ebijanjaalo byange. Akataasa kalamba. Kyokka nakapapula kange kenzisizamu kenteeka mu kikopo nako akatutte. Nabino ebirimu tebisobola nakuwera yadde ekikopo. Kati ngenda kukola nti ku bbanga lyentundidde ebijanjaalo ono yasoose okungwamu naye oba ntegedde atya.